twagala Walukaga yoyo mubaka waffe foli era babana abantu abamuwuliriza naye nga ffe wane waffe. Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogerera nga Honorable Medali Lubega Sseggona akali amagwa asimattuse okubeera nga akubwa abalonzi be bennyini abamusindika mu parliament amu constituency emanyiddwa nga Busiro East. Ekibiina kya National Unity Platform gye kyamugyeko kaadi nekibanga kyagikwasizza Mathias Walukaga wetwogerera kati ye musuutwa era nga bogendo biraba ngenda bikulaga mu katambi olunaku olwaleero Medali Lubega Sseggona terumutambulidde bulungi oluvannyuma lw'okuba nti mu Busiro East yennyini gyakiikirira abalonzi balabiddwako nga bamuyisa si bulungi bamugoberedde bamuwerekereza ebigambo bamusindiikiriza bamukasukidde kumpi buli kimu nga bwogenda okiraba mu katambi kenkuleetedde ku mukutu guno gwa Red Zone TV ensonga nga bwe zigenda okuba nga zitambula bwe ngenda okuba nga nzitukutuusaako mu mawulire amalala agatali malungi. Omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya omubambi ku bakyala b'ekibiina ekya NUP abaasibwa kumpi emyaka ng'etaano bakwatibwa mu kalulu ka 2021 wabula bakateebwa jjojjuuzi. Kakati Olivia Lutaaya y'omu ku bantu abakwatibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde akampeyinga mu bitundu eby'embalala oba mu Western Uganda bambi bwetwogerera bamaze okuba nga bamukanyuga emabega w'emitayimbwa era bamutadde ku fayiro okuli ba Alex Waiswa Mufumbiro okuli ba General Gaddafi okuli abantu nga ba Edi Mutwe nga musango kino gwe babavunaana mbu okusinziira ku kitongole ekya Uganda Police bangi nno bawererako ddala abakwatiddwa bonna baatwaliddwa emabega w'emitayimbwa wabula bukedde enkya y'olunaku olwaleero ne bavuga abamu ku bo omuli Olivia Lutaaya n'abalala ne babaleeta mu kooti ey'ennabweru era nga bwe nkugamba kooti y'ennabweru osobola okitegeera obulungi ennyo kubanga yeewali abantu be basomera omusango guno mbo baakola kye bayita unlawful drills mbo bakola exercise ezitakkirizibwa. Jjukira kye bayita birthday parade eyakolebwa ku kitebe kya National Unity Platform omwaka guno bwe gwali gutandika. Kakati omusango guno gwe baasiba ku Edi Mutwe gwe baasiba ku bantu nga bakirewo Kivumbi newankubadde ng'abamu tebaaliwo na kubeerawo ku lunaku olwo wabula buli awambibwa bamusibako omusango ogwo. Kakati wetwogerera bambi omukyala Olivia Lutaaya omu ku abo abaasibwa emyaka egiwerera ddala ne wetwogerera olunaku olwaleero kooti emusomedde era ngenda bikulaga byonna nga bwe bitambudde wabula n'abamu ku bano okuli Jamshid Kavuma okuli Olivia Lutaaya yennyini nga bwe nkugambye okuli Masaba Faustin onono nga yeesimbyewo. Masaba naye y'omu ku abo abavugiddwa ne baggyibwa mu bitundu by'embalala ku poliisi y'embalala gye babadde babaggalira ne babaleeta e Kampala ne babaako emisango gye babasomera nga bw'ogenda okuwulira. Leader of Opposition ate era nga munnamateeka Honorable Joel Ssennyonyi abaddewo era alina byayogeddeko awo nga bw'ogenda okubiwulira. Kyokka bino bibadde bikyagenda mu maaso. Mujjukira saga eyalimu okubba amabaati abamu ku baminisita ne basibwa abamu ne batuuka n'okuluzinga ebifo byabwe abalala ne bateekebwako ne sanctions okuva mu mawanga ag'enjawulo okubba amabaati n'obuyambi obulala ebyali bigenda e Karamojja. Bino nabyo mbikuleetedde. Kati minisita ono gw'olaba ku screen yo oyo bamuyita Amos Lugoloobi ye state minister ow'ensonga z'ebyensimbi era yamyuka Matiya Kasaija wetwogerera bamaze okuba nga bamuggyako omusango era kati yejjeeredde okusinziira ku byengenda okusomera byogenda okuwulira mu kiwandiiko kye nkuleetedde era nkulage n'akatambike ng'agezaako ogenda maaso n'okuba ng'ayogera wabula n'ensonga z'omubaka amanyiddwa nga Medali Lubega Sseggona eyavuddeyo n'ategeeza nti ye waakitiibwa era mumuyite nga waakitiibwa akiguddeko oluvannyuma lw'okuba nti abavubuka abalonzi bennyini mu constituency emanyiddwa nga Busiro East bamututte ntyagi bamututte tekalinnya mpozi ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda maaso n'okuba nga asaggula akalulu mu bitundu by'ekisolo byonna mbikuleetedde mu mboozi eno ogenda kubimanya bulungi nnyo naddala gwatambula naffe wabula kkiriza nkujjukize ku mulanga gwaffe tukyalina kaweefube obw'okugula fulaaga eziwerera ddala naye nga tulinako we tutuuse neebaza mwenna abatwegasseeko ne mujja ne mutudduukirira ne muwaayo akasente kammwe n'omuntu eyantuukiridde n'onkubira essimu n'oŋŋamba nti olina fulaaga bambi nkusaba tukwasaganye fulaaga ezo zituwe tuzigatte kuziguliddwawo then nga bwe tulinda ne baganda baffe ne bannyinaffe abalala nga batwegasseeko tusobole okuba nga tukwata fulaaga ezo tuzitwale we zitakiddwa okuba nga ziraga. Ennamba z'essimu zezo koyinza okuyita ne tuba nga ate ensonga tugitambuza oba olina kasente okateekako bw'oba olina fulaaga otukubira ne tuzikima ne tuba nga ate tukwasaganya ensonga mu ngeri y'emu kkiriza nga sinnagenda kisolo. Nyongero gena maaso n'okubanga nkujjukiza ku mmotoka eyo eyabbibwa emmotoka ya kika kya Primo Kitaala namba UAY 005P emmotoka eyo yabbibwa mu bitundu by'ekibuga era ng'eteeberezebwa okubeera e Kampala Masaka ne mu bitundu ebirala bw'oba ogirabyeko ennamba y'essimu eri 07563773 ekirabo kijja kuba kya bukadde 5 tubeere nga ate tukikuwasaganya kakati njagala kukutwalako kisolo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
maama Barbara Itungo Kyagulanyi basiibye saidi zeeyo nga basaggula akalulu era baliko bye boogedde byenjagala owulire ekituuse ku Medard Lubega Sseggona ne minisita ono amanyiddwa nga oyo gwolaba Amos Rugoloobi ebibatuuseeko byonna ogenda kubiraba njagala okkakkane otule ku vidiyo eno asobola okusheyalinga gisheyalinge oba tosobola kusheyalinga giwe ekigalo kubanga ntera okugamba nti gyokoma okulayikinga information eno oba ogiyambyeko okubeera nga etambula twagala tubunyise enjiri abantu bonna bategeere nti Olivia Lutaaya bamaze okubeera nga bamuggalira emabega w'emitayimbwa newankubadde ng'omusango talina kyokka nga bano abalina emisango bo bamaze okuba nga egyabwe bagibejjeereza. Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi aliko byayogedde ogenda kubiwulira kanzijewo akalango kano kamu kokka tubeere nga tusimbula awatali kitataaganya. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo. Yes, kakati njagala tutandikireko ekisolo nkugambye byonna mbikuleetedde mu mboozi eno gye bayita Red Zone TV Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusaako kakati byonna njagala mbikuwe njagala okkakkane tutandikidde mu bitundu ebya disitulikiti y'Ekisoro His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde ng'asaggula akalulu wamu ne maama Barbara Itungo Kyagulanyi nejjukira yatandikidde mu disitulikiti y'e Rubanda district tukyali mu Western Uganda gy'avudde n'agenda Ekisoro kakati wuliriza ekibadde Ekisoro kibadde kifumba mutuku. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aliko byayogedde ebyo tujja bikuwa gye bujjako eyo mu speech ya His Excellency ojjagifuna byonna ogenda maaso n'okuba nga obitegeera wabula njagala nina akatambi wano kenjagala olabe abasajja b'ebyokwerinda ab'ekitongole kya poliisi ekyamazima bakola ebikolobero nga bali ku orders wabula bayina mulimu abamu nga balabika baagala enkyukakyuka waliwo omukwano ogubadde gulagibwa eri Barbara Itungo First Lady kubanga jjukira ono olulimi lweno alutegeera bulungi era alufuuwa bukusu kakati njagala owulirize abadde alina byagenda maaso n'okwogera abasirikale balabiddwako nga bagwirana baagala okulaba ku mukyala First Lady Barbara Itungo Kyagulanyi ng'ayogera era ekibaddewo ebadde ensasagge y'amaanyi nnyo ayimusa okwogera ku mmotoka ng'ayimiridde n'omwami we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala olaba abasirikale ba poliisi bwe babadde bayaayaana batuuse n'okwagala okugwa nga baagala okumulaba biwulirize ate nkuwa ebimu ku bya pulezidenti nkulaga ekibadde Ekisoro then tweyongereyo n'ensonga etuleese wuliriza. Abasirikale bayayaana okulaba ku First Lady. Bakanyanya muliyo muguma esasimwe nabanje mmotoka aha nareba bamama binenda bemerire hariya nayenda kugamba nimwe omu Uganda ensya kumulaza mwirwariro muzakushagayo abantu ababashahoro kubazalisa kumulaza mwirwariro mu Uganda ensya nimuzakushangayo emibazi kumulaza abana banyu mu Uganda ensya tubarafe muri kubazara nimwe tubarafe muri kuzara omu Uganda ensya nimuzakuzarira bitanda birungi nimuzakubona emibazi mirungi omu Uganda ensya kumurazare babebi banyu waza kubateza immunization nimuzakushangayo emibazi mbwenu kumuleni mwende birungi mwana mwenda Uganda ensya akire karihiko mu January 2015 muterere umbrella. Kakati era tubadde tukyali eyo mu bitundu by'Ekisoro ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaako byayogera nabyo njagala obirabe wabula nga sinnabikulaga sooka olabe embeera bwe yatandise nkuwa ebigambo bya pulezidenti tubeere nga tweyongerayo bagiyita Red Zone TV Sebambulidde Patrick nze mbeerawo kubanga nkutuusaako laba bino ate nga bwe tweyongerayo ensonga ogisheyalinge bw'oba tosobola kusheyalinga akwata ku kade kwata ku vidiyo giwe ekigalo gy'okoma okulayikinga ogiyambako okwo kwe kusheyalinga okusookerwako genda mu comment section teekamu obubaka ku nkomerero nja kubuyitaayitamu tubeere nga ate tutambula.
ebyuma abene muri kumbona mumpulira abene muri kumbona mumpulira abene muri kumbona mumpulira bana temutya bana ba polisi temutya bano bakozi baffe bano bannayuganda kandi nabone bende bindahinduka so temutya bakyali bange njagala bagamba mu dakiika emu ti Uganda egenda kukyuka Uganda tugenda kukyusa Uganda egenda kufuna emirembe abacumankuzi ne tuza kubabinga ababbi tugenda kubagoba tebagenda kudamu bakuba kibooko nkimanyi nti no RDC yaze wano ababodaboda bonna n'abatwala n'abaako ne bajja bagalira kimanyi nti polisi yakedde wano n'amagye obwedda babatiisatiisa ne mu bagambe ffe tuli bantu ba pulezidenti tebatutiisatiisa banange kambabuulire ebiro 15 kwezi kwakubanza banange muveeyo mwena mulonde muveeyo mulonde ate bwe mugenda okulonda mulonde ambuleera bwe mulonda ambuleera tugenda kwegobako Museveni atufuze emyaka 40 emyaka 40 nga babonesa abantu baffe kati saawa zino Dr. Kizza Besigye ali mukomera saawa zino Edi Mutu ali mukomera saawa zino Akiro Ekivumbi ali mukomera banange bwe munafuula pulezidenti wammwe kyensooka okukola kusumulula ba political prisoner bonna kubanga tebalina musango abantu beyo mubagambe tibe tukyusa gavumenti Dr. Besigye agenda kuba mukomera kuba talina musango ne Edi Mutu agenda kuba mukomera kuba talina musango naye mubagambe tinabasomesa tugenda bongeza omusaala obasomesa arts. Yes, kakati tubadde tukyali eyo ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyagenda maaso n'okubanga abyogera kumbe neeno gyawunye edda bambi omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaya ebibye si birungi era ensonga zonna ogenda kubeera ng'ozitegera ngenda kukusomera ekiwandiiko wano. Olivia Lutaya bamusalidde oba bamutadde ku fayiro yeemu okuli ba Alex Royce Mufumbiro okuli abantu be bavunaana omusango mbogwa birthday parade mbo bakola kye bayita unlawful drilling omusango ogwo gw'ekimpatiira kyokka mu ku lunaku lwe lumu ng'omubbi w'amabaati eyabba amabaati agali gagenda e Karamojja amanyiddwa nga Amos Lugoloobi ate ye bamujjeerezza era omusango bagumuggyeko nga sinakuwa bya Olivia Lutaya njagala nsooke nkuwa embeera eno nga bw'ebadde. Omusajja ono amanyiddwa nga Amos Lugoloobi y'omu ku abo abakungu ba gavumenti kubanga kugambye ku listi eyo kwaliko ba minisita bombanga Serabidde kwaliko ba minisita kwaliko abakungu ba gavumenti ab'enjawulo bonna wenjogerera abasinga obungi baasibwako bangi balabwako emabega w'emitayimbwa. Kooti eno emanyiddwa nga anti-corruption court abamu ne babasalira omusango abamu baafiirwa ebifo byabwe ebyobwa minisita abalala baateekebwako envumbo okuva mu mawanga ag'enjawulo era ng'omukulu oyo amanyiddwa nga Amos Lugoloobi y'omu ku abo abamu nga Agnes Nandutu baateekebwako envumbo ate ne baluuzinga n'obwa minisita. Kati we twogerera jjukira ebyo byonna byonna bwali bujulizi obulaga nti kituufu abaami bano b'abakyala bano ekyamazima amabaati baagabba. Ekisinze okujja abantu enviri ku mutwe bannayuganda abagoberera ensonga zino kwe kulaba nga Amos Lugoloobi kati we twogerera alya butaala era yejjeeredde. Kitegeeza omusango gw'amabaati gumaze okubeera nga gumuggibwako omukulu oyo gw'olaba kyokka mu budde bwe bumu ng'ate bambi abalala bo babateekako emisango ate egy'ekimpatiira. Wuliriza nga bagamba nti DPP withdraws charges against Minister Lugoloobi. Kino nno ekiwandiiko kye nkusomera kifulumya lunaku lwaleero. Omukulu oyo gw'olaba ye Amos Lugoloobi kigambibwa nti bamaze okuba nga bamuggyako omusango kati takyabalibwa nga mubbi w'amabaati newankubadde nga yagabba era gwampuliriza nze naawe bwe tuba nga tubadde ffenna tugoberera emboozi eno ogijjukira bulungi nnyo ku mukutu guno kwennyini we nakuweera amawulire gano ne nkusomera lisiti ez'abamu ku bakungu bano ababba amabaati. Mwalimu ababaka ba paalamenti, mwalimu abamu nga baminisita, mwalimu abantu nga bantu ba bulijjo naye nga bakungu banene mu gavumenti, abamu baalabwako nga bagenda emabega w'emitayimbwa, abamu baalaba nga booza ne ku mmunye era nga mwabo ye Amos Lugoloobi. Omusango nga weeguli wabula bagumuggyeko. Njagala owuliriza akantu kano kasinza okujja enviri ku mutwe bannayuganda. Omubbi w'amabaati ku lunaku lwe lumu lwe bamuggyeko omusango, ku lunaku lwe lumu ate lwe batadde emisango egy'ekimpatiira ku bantu nga Olivia Lutaya n'abalala bano abakwatibwa mu bitundu by'embalala. Wuliriza
DPP withdraws charges against Minister Amos Rugoloobi. Gano mawulire ga lunaku lwalero we gafulumidde gwampuliriza era oba obadde ogoberera bino oyinza okuba obimanyiiko. Oba obadde tobimanyiiko kati bifune ku poto guno ogwa Red Zone TV. Genda mu comment section teekamu obubaka bwe tugenda okubanga tusoma ku nkomerero ya video zino. Kakati wulira. The Anti-Corruption Court has halted proceedings against the State Minister for Finance, Planning and Economic Development Amos Rugoloobi in the Karamoja iron sheet case, bringing an end to his 2-year legal battle. Court ewozesa abali b'enguzi. Anti-Corruption Court emaze okujjawo oba okwejjeereza omukulu nga Minister w'ensonga z'ebyensimbi, Minister Omubezi, Planning and Economic Development amanyiddwa nga Amos Rugoloobi. Era omusango guno nga gubadde gututte kumpi emyaka ng'ebiri n'okusoba ng'omusajja ono ayowera ennemba era ng'aguluba n'omusango guno. Kakati finally wetwogerera omusango bagumuggyeko. Ku lunaku lwe lumu lwe bagumuggyeko lwe batadde emisango ku Olivia Lutaya n'abalala ekyamazima emisango nga tebaagizza. Presiding Judge Justice Jane Kajuga formally terminated the proceedings after the Director of Public Prosecutions, DPP, entered a nolle prosequi, a legal notice signifying the state's decision to discontinue prosecution. A state yebadde ng'eropa omusango guno era yebadde ng'evunaana Minister. Kakati bagamba babadde tebakyayina nsonga lwaki bagwongerayo era bw'atyo abadde omulamuzi mu kkooti eno eya Anti-Corruption Court amanyiddwa nga Justice Jane Kajuga omusango n'agugjawo era n'ataminatinga fayiro eyo. Ulira bw'agambye. This morning, as stated by counsel for the state, the matter was coming up for further defense hearing. Justice Kajuga ng'agezaako okubanga ategeeza. We have not proceeded because a nolle prosequi has been presented by a way of termination of proceedings. Justice Kajuga noted that under Article 120 of the Constitution, the DPP has the authority to determine whether to proceed with or without criminal charges. Abadde asobola okugenda mu maaso okutaminatinga kyonna mbu okusinziira ku kawaayiro 12 ako constitution y'eggwanga nti DPP ayina authority okudetermininga oba baproceedinge oba balekerawo okuproceedinga oba batekewo penalties batekewo ebibonerezo oba babireke. Naye bano abaami n'abakyala bano babba amabaati agali gagenda okuyambako abanaku mu bitundu by'e Karamoja. Kyokka ng'ekisinga okwewuunyisa n'okukwasa ennaku tegaali mabaati gokka, waliko n'obuyambi bw'ebika ebyenjawulo obulala bungi nnyo ng'ebintu bino byali bigendako bambi mu bitundu by'e Karamoja eyo okuyamba abantu baayo. Era mujjukira bulungi nnyo nakusomera lisiti ezo ezaaliko baminisita abakungu ba gavumenti abeetaba mu bino ebyokubba amabaati. Nzijukira we mbaseerabidde nakusomera lisiti zino nga nkubuulira omuntu amabaati ge yabba, nga nkubuulira omuntu ekifo kyalimu n'amabaati ge yabba. Bw'obanga obadde ogoberera kakasanga eno keesi ogijjukira bulungi. Twakusomerako ku lisiti nga n'abamu ku bobadde tosuubira nga kwebali. Kwaliko Monica Kaduchu yabba amabaati kumpi nga 200, Rebecca Kadaga amabaati 15, Jacob Both yabba amabaati, Ruth Lukia Nakadama, Matia Kasaija, Mary Goretti Kitutu, Dennis Samson Obua, Amos Rugoloobi ono yennyini, Bwino Kyakulaga, abantu nga Robina Nabbanja, abantu nga Judith Nabakoba n'abalala babba amabaati agali mu mitwalo n'emitwalo agali gagenda okuyamba abanaku mu bitundu eby'e Karamoja. Kakati omwami oyo amanyiddwa nga Amos Rugoloobi olwaleero finally omusango guggiddwawo. Era kooti egamba nti munanga alinga eyejjeredde mu bufunze alinga atalina musango. Abasajja bano okumanya bannanfuusi oluvudde mu kooti nga bamaze okusoma bino y'omu yalabikako ng'akaaba amaziga. Wenjogerera kakati ssaawa zino abinuka masejjere aliko n'ebigambo byayogedde biwulirize. Gentlemen, the Lord is good. Please answer me. The Lord is good. All the time. All the time. And that is his nature. Wow. You don't belong to that kingdom. Yeah, I think this is a very important and very delicious day that I've experienced in my life. And I can't believe this. And I want to sing for the Lord. Tunamuwa chife abana b'abantu okujjako kusinzanga n'okutenda ennaku zonna. Asinzibwenga Mukama Katonda waffe. Asinzibwenga. I have to do that because
it must have been the intervention of the Lord. Otherwise, this would not have happened. I've been terribly depressed since 2023, June 2023, when this matter came to court. I was jailed in a terrible police cell at Kira. Smell as it was, very poor conditions. I was taken to Luzira, despite producing so many sureties. We did everything so that I would not go to Luzira. Eventually, I went to Luzira. So there has been a lot of suffering in this matter. But I thank God. There's nothing that comes without a God. He could have taken me to Luzira to learn certain things. That as a government policy maker, there are issues to handle in Luzira, in the police cells. There's a lot that we can do. And as a planner for this government, I think such lessons are very important and really need to do something. The suffering, the human rights issues in most of these places, which we need to handle. I think that's why God decided that I should go there. But I'm very happy that eventually the state has decided to withdraw these charges. And I'm now totally a free man. You all know that I'm in campaigns. This has been used by my opponents to call me a Mabati thief, when actually I was not a thief. Iron sheets were allocated to me by the state, which state was now taking me to court. I had no knowledge whatsoever that these iron sheets belong to Karamoja. They were given to me through all the necessary procedures. And perhaps it was not my day. Things turn against me. But I'm happy that this case has been withdrawn. And I want to thank the DPP who thought about it eventually. And they said, this is an innocent man. You know, we should not continue. He should be discharged. And I'm so happy that I'm discharged today. I can now campaign very freely. I lost a lot during this process. My American visa was withdrawn. I'm supposed to be doing a lot of work annually with the UN as a Minister of Planning, the UN Assembly and the UN activities in New York. I can no longer go there. My children could not be allowed to go to the United States. You know, so it was a big problem. My accounts in Stanbic were forced to be closed. I had even lost my MTN line for this same reason. So it was total disgrace. I can tell you, I have really suffered. My Visa cards, you know, were all cancelled. And I want to thank the Centenary Bank who came to my rescue and eventually issued me a Visa card and Equity Bank. And he said, you take your cards, use them, maintain your account. But banks like Stanbic, Absa Bank, they had thrown me out, you know, and I was suffering a lot. I've been suffering as a person. Why me? Why me? I've been crying to God. Why me in this matter? I was not alone. You know, I couldn't believe it. So anyway, I don't want to say too much, but I'm happy that I'm now free. I want to thank everybody, the president and everybody, whoever must have been involved in this matter, for being able to realize that there was no case really against me, and the case has now been fully withdrawn. So thank you, God, once again. Yes, kakati omukulu oyo ye Amos Lugoloobi yajiddwako emisango. Court system yemu emujjeko emisango era n'emujjeereza mbu kaakati we twogerera si mubbi tabbanga ku mabaati era omusango baguggyeewo. Kyokka mu lunaku lwe lumu court system yemu mu ggwanga lyerimu ate ne bakwata Olivia Lutaaya n'abamu ku banne be bamukwata nabo ne baba nga babataddeko omusango mbu ogw'okukuba pareedi ey'ekimpatiira. Pareedi kinno gye boogerako. Kakati eyo ye pareedi
lwero olunaku zalinga ennaku z'omwezi 12 mwezi gwali gwa 2 omwaka 2025 nga bw'okimanyi olwo olunaku ebiseera ebisinga ffe tugitwala nga public holiday. Lwe lunaku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwa celebratinga amazaalibwa ge era nga ku mulundi guno yali acelebratinga omwaka bwe mbaserabidde ogwana mu 3 egy'obukulu. Kakati ku lunaku olwo ba foot soldiers baavaayo ne bategeka parade yaabwe. Era parade yaabwe mu kugitegeka bambi nga balaga ssanyu lyabwe eri omukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamutegekera akabaga ako eyo yali surprise party. Era tewali kintu kyonna kyakolebwa wabula bakeera ku makya ne organizing olunaku lwabwe president nga tabimanyi nako era ne bamutegekera olunaku olwo ne babanga ate bagenda mu maaso n'okuba nga balu celebratinga mu ngeri emu oba endala. Era president bwe yava side z'enkozi gye yali bw'atyo n'ajja ku kitebe ekya National Unity Platform n'abeera nga yeegatta ku ba foot soldiers bano bambi n'acelebratinga nabo olunaku luno era n'abaako n'obugambo bwe yayogera. Ekyasinga okwewunyisa waayita akabanga katono nnyo abasajja ne batandika omulimu gw'okuyoola kumpi buli muntu yenna bwe baagala abali mu kibiina kya National Unity Platform naddala buli muntu oyo abeera nga wankizo ne waabanga ku lunaku luno teyaliiwo ne waabanga yaliwo bangi bazze bakwatibwa. Edi muntu yakwatibwa naye nga twakitegeerako nti ku lunaku luno teyaliiwo ku lunaku olwo. Omukyalo ono Dorin Kaija ye baamuguddeko gwakubeera mu buyopaleetinga essomero jukira yabadde akulira kye tuyita NUP School of Leadership ekamwokya ku kitebe ekikadde. Kakati abakulu bano baamukwata ne bamuggulako ogw'omusango mu yaddukanya essomero eritali mu mateeka. Mu budde bwe bumu mu system yeemu etadde Amos Lugoloobi ne bamuggyako emisango gyonna egy'okubba amabaati ng'ate obujulizi bwaliwo era n'agamu ku mawanga ne gabateekako n'envumbo. Kakati system yeemu court system yeemu yeekalize abamu ku bafuuti soja wabula weweetegereza akatambi ako abantu b'enkakasa bw'oyinza okulaba waliko chairman Nyanzo yali mu ovule enjeru, waliko Tasi Calvin abangi gwe mmanyi nga Bobby Giant oyo gwolabye ali mu ovule myufu naye omunenenene wano kankazeeko emabega oyo akuba engalo oyo omunene oyo addiridde chairman Nyanzi ye Bobby Giant. Kati bali abasigadde be ba foot soldiers aba bulijjo. Ku lunaku luno we can confirm nti Edi Mutwe teyaliiwo wabula ate we baamukwata gwe musango gwe baamuteekako. Tusobola confirming nti bangi abataaliwo ku lunaku luno wabula nga we baabakwata gwe musango gwe baabateekako. Mu katambi kano siinaamu bujulizi era simanyi oba Olivia Lutaya yaliwo oba teyaliiwo wabula we twogerera bamuggalidde emabega w'emitayimbwa bamutaddeko omusango gwa kukuba parade ey'ekimpatiira era we twogerera Olivia Lutaya bamaze okumulimandinga. Era ekiwandiiko kye ngenda okusomera kye kirimu bino naye nga jjukira yakwatiddwa ne banne mu bitundu by'embalala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenza okampeyinga eyo omukazi wattu wetwogerera ali mu mbeera ya kwewuunya ali mu mbeera ya shock kubanga kino kibadde tekisuubirwa. Ayinza n'okubanga kwolwo olunaku teyaliiwo. Abamu be baamukwata nabo nga nabo baabataddeko dde emisango. Kuliko Jamshid Kavuma oyo gwolaba y'omu ku ttiimu eya security, kuliko Masaba Faustin onono Wanikina Faustin yeesimbye osalize Butiiru naye we twogerera yakwatiddwa era baabakwatidde eyo baabavuze ku makya g'olunaku olwaleero ne babajja ku poliisi embalala era abamu beebo be basomedde emisango okuli Olivia Lutaya omusango gwe bamusomedde n'abalala lisiti ngenda gikuwa wabula nga sinagenda eyo kkiriza nsooke nkuwa ekiwandiiko kino atubeere nga tutambula n'ekiwandiiko owulire bulungi nnyo nsonga ki ezisibiza Olivia Lutaya oluvannyuma nkulaga akatambi ng'abamu ku b'ekibiina ekya National Unity Platform bambi bagezaako okulaba nga balwanirira Olivia Lutaya ono. Jjukira Olivia Lutaya y'omu ku bantu abaasibwa bwe muba mukyajjukira Olivia Lutaya ono y'omu ku abo abaabeera emabega w'emitayimba okumalira ddala emyaka. Mujjukira ba political prisoners abaatuusa General Yoweri Kaguta Museveni okubeera ng'ayagala n'okubaako by'ateesa. Era abamu ku bantu abali mu kibiina kya NUP okwali ba Mathias Mpuuga ba Dr. Bedi Bwanika ne batuuka okukaka ekibiina kya NUP nti bannange mukkirize tuteese. Abaana bano baali basibiddwa emyaka nga girumba 5 bwe bava mu makomera essanyu ne libeetimba. Kaakati ekyebuuzibwa Olivia Lutaya bagenda kumuzzaayo bannayuganda nga batunula. Olivia Lutaya agenda kuddamu abeere emabega w'emitayimbwa mu mbeera y'emu. Jjukira abamu be yali nabo baasaladde eddiiro kati bali mu kibiina kya NRM. Abo luba bayina emisango oba tebayina kiba kizibu okubeera nga bajja kubakwata nga bumanyi system. Olivia Lutaya we twogerera ebibye bambi byayonoonesa edda si ye yekka n'abalala nga bwe ngenda okusomera mu kiwandiiko naye nga focus esinze kutambulira nnyo bambi ku mukyalo ono Olivia Lutaya kubanga embeera gwe esinze okutambulirako bamuvuze okumujja embalala yabadde yasibiddwa
paka bwe bamutuusiza ku kkooti e Nabweru omulamuzi n'amuteeka ku fayiro y'emu okuli ba Eddie Mutwe okuli ba Kirewo Kivumbi okuli n'abantu abalala ba Alex Waiswa Mufumbiro naye omukyalo ono bambi alina abaana ate bato kakati y'ensonga lwaki Olivia Lutaya atunuuliddwa nnyo mu mboozi eno era ebintu bitambula bwe bito kakati wuliriza mu kiwandiiko kyenjagala tuyiteeyitemu bagiyita Red Zone TV Sebambulidde Patrick nze mbeerawo kubanga nkutuusaako nga bagamba batya NUP's Olivia Lutaya remanded over Bobi Wine's birthday parade nga bwe nkugambye Olivia Lutaya bamurimandinze olwa birthday parade eyakubwa ku kitebe ekya National Unity Platform nga baselebrating amazaalibwa aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bw'obiwulidde kakati wulira mu kiwandiiko we bagamba the National Unity Platform supporter Olivia Lutaya has been arraigned before Kanyanya Magistrates Court in Kawempe Division, Kampala, and charged with unlawful drilling following her arrest last week. Tukira omwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Kituuma Lusoke obango badde ogobererwa bijjukira bulungi mu statement gye yakola yategeeza nti ba foot soldiers abamu tubadde tubakwata kubanga mbu baakuba abantu mujjukira emigga egyanyoka mu bitundu by'ekazo ng'abamu ku baali mu ngoye za NRM bakwata emiggo ne bajja ne bakuba ttiimu ne basalako ttiimu eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakuba abantu emiggo bwe muba mujjukira olunaku olwo Kituuma Lusoke omwogezi wa poliisi ye bwe yavaayo yategeeza nti abawagizi ba NUP baakubye abantu emiggo kakati Olivia Lutaya keeka akavuvuŋŋano mbu okusinziira ku mwogezi wa poliisi ebamu ku ba foot soldiers be baali banoonya bwe baalumba hotel embalala His Excellency bwe yasula era ne babaako be baakwata naye teweerabira n'olunaku lwe baalumba hotel mu bitundu by'e Lira era waliwo ba foot soldiers abataalutonda kakati ate era bakiddamu ne balumba offices ne balumba hotel mu bitundu by'embalala mu bana abaakwatibwa kakati we tuli kati nga bagamba Olivia Lutaya bamuvuze ne bamujja embalala ne bamuleeta mu kibuga Kampala Kanyanya Magistrates Court mu bitundu by'e Kawempe ne bamusomera omusango ogw'okukuba parade etali mu mateeka parade kijja boogerako ye birthday parade eyo gy'olaba. The supporters whom the NUP leaders say are more than 100 were arrested when the party's presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu convoy was ambushed and intercepted by security operatives en route to Buzibwera in Mbarara, where he had been scheduled to address his second campaign rally. Ngabwe nkugambye bano abawerera ddala 10 n'okusoba baakwatibwa ku lunaku His Excellency yali ayolekera okugenda mu bitundu yali agenda okubala ye ey'okubiri baabasalako bagwa mu ambush mu kafo akamanyiddwa nga Buzibwera mu bijjukira bulungi nnyo ebifaananyi ebimu byesittaza sijja kubizza baakwata abantu bano bwe baakwata Olivia Lutaya bwe baakwata bano bonna ba Kavuma Jamushid era Kituuma Lusoke yavaayo n'awa statement ng'ekwatagana nabyo ebyali ekazo kyokka kati olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okuba nti babeera banoonya musango ki gwe tuyinza obbassaako finally Olivia Lutaya bamutadde ku fayiro mbo naye yali omu ku abo abakuba parade eyali emenya amateeka era wetwogerera gwe omusango bambi mukazi wattu alabiseeko ng'anyeenya n'omutwe ngenda kukulaga akatambi ogenda kutya mu kiwandiiko nga bagamba she was produced in court on Tuesday and added to the case file of more than 10 party supporters accused of unlawful drilling after they staged a parade at the party headquarters in Kampala as part of their celebrations to mark Robert Kyagulanyi Ssentamu's 43rd birthday on February 12, 2025. The presiding magistrate remanded her to prison until November 18th, 2025, when she is expected to be brought back with her co-accused. Olivia Lutaya bamugase ku fayiro okuli abantu abasukka mu 10 abaakwatibwa abamu nga bakulu mu kibiina kya NUP nga Alex Waiswa Mufumbiro abamu nga ba foot soldiers mu kibiina kya NUP nga ba Eddie Mutwe n'abalala mbo bakola kye bayita unlawful drilling bwe baali bategese birthday celebrations eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakwatibwa bwe yali akuza omwaka gwe ogwana mu 3 nakuza mwezi nga 12 mwezi gwa 2025 kati kigambibwa Olivia Lutaya ne banne bagenda kubeera emabega w'emitayimbwa era ku fayiro ye bawandiiseeko ajja kuddizibwa mu kkooti ng'enakuza mwezi 18 omwezi guno gwennyini ogwe11 omwaka 2025 jjukira olwaleero ziri enaku z'omwezi 11 kitegeeza Olivia Lutaya ku myaka giri egyali gikunukkiriza 5 gye yeebaka emabega w'emitayimbwa olwaleero tugatteko ennaku endala nga 7 zagenda okwebakayo okuva olwaleero paka nga 18 ate nga tetulina garanti nti nga 18 bw'anajja okusaba bail oba oli abo banaamweyimirira
aberenga alya butaala. Wakyaliwo possibility Olivia Lutaya okubeera nga abasajja baagala kumukaliga myaka mirala, ekintu ekitali kirungi nnyo era kyenkakasa omuntu yenna akkiririza mu nkyukakyuka ng'oyina ensa ky'otasobola kubeera ng'oyagala. The others on the case file and also on remand include NUP Deputy Spokesperson Alex Waiswa Mufumbiro, Kampala Central Woman Lord Councillor Aspirant Sauda Madada, Party School Coordinator Dorin Kaija, and 6 close aides to the NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu, among them Edward Sebufu alias Eddie Mutwe, Akireo Kivumbi, who were arrested in February at the party's Makerere Kavule office. Nti ku balala abali ku fayiro eno kuliko amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP oyo nga si mulala ye Alex Waiswa Mufumbiro kyokka ng'ono alina mu kalulu. Kuliko omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada naye kwe baamutadde. Kuliko coordinator wa NUP School of Leadership ye Dorin Kaija gwe nkulaze wali era ngenda kulaga akatambi, n'abalala 6 abaakwatibwa omuli n'abamu kuba ebyokwerinda oba security eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ku bano kuliko Eddie Mutwe, kuliko Akireo Kivumbi, kuliko n'abalala. Jjukira waliyo ne Smart Wakabi, waliyo General Gaddafi n'abalala bangi nnyo. Listi ekyali nnene naye teweerabira waliyo ne 18 abataddamu kulabikako bo bawambibwa 22/2019 eri okuli ne Kibalama John Bosco ebizibu ebyazze nga bwe mwabiwulidde. Prosecution alleges they conducted a meeting where individuals were trained in military style exercises without authorization from the Minister of Internal Affairs contrary to Section 45 of the Penal Code Act. They all pleaded not guilty. Okusinzira ku prosecutor agamba nti bano bakonductinga meeting eyalimu okutraininga abantu mu nkola ey'amagye nga tebalina lukusa okuva wa minister avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga mbu okusinzira ku kawaayiro aka 45 mu Penal Code Act ey'eggwanga erya Uganda. Kakati wano ne bawunzika nga bagamba Mrs. Olivia Lutaya was released last year by the General Court Martial following a presidential pardon after spending years on remand on 3 charges. Jukira Olivia Lutaya nga bwe nkugambye y'omu ku abo abaali baasibwa bambi embeera gye baali babasibamu era emyaka gye bamaze emabega w'emitayimbwa. Kakati bwe twogerera Olivia Lutaya amaze okubeera nga addizibwayo bamutaddeko musango gwa kubeera mbu yakola parade oba yali omu ku abo abakola parade etakkirizibwa mu mateeka okusinziira ku bo mbu baali balina okugikola eyo parade gy'olaba balina olukusa olwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga Minister of Internal Affairs mbu ekintu kye bataakola era oluvannyuma lw'okubeera nti tebaakikola kakati mbu gy'emisango egibavunaanwa bwe twogerera. Olivia Lutaya omukyala bambi eyakateebwa kakati ate bwe twogerera y'omu ku abo era abagenze maaso n'okuba nga baddizibwayo emabega w'emitayimbwa. Genda mu comment section teekamu ka message konna oyinza okugamba nti free Olivia Lutaya, free all political prisoners n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati njagala nkulage ku kanyomero kano. Olivia Lutaya bambi mukazi wattu atuuse ne yeewuunya n'okwewuunya eggwanga erya Uganda. Olivia Lutaya munyiike ey'ekika ekyawaggulu bambi alabiddwako ng'embeera tagitegeera na kugitegeera naye nga bwe nkugambye jjukira Olivia Lutaya amaze mu kkomera emyaka abamu nga baali bakutuuka n'amaanyi okubaggwa ayinza obutaddamu kulabikako. Finally yalabikako wakayita akabanga katono bamuzizza emabega w'emitayimbwa. Njagala kukulaga mbeera nga bw'ebadde tusobole okugenda mu maaso n'okuba nga ate tubitambuza. Ne Joel Ssenyonyi abaddeyo side zeeyo era aliko byayogedde nabyo ngenda kubeera nga mbikuwa. Kansoke nkulaga Olivia Lutaya nga bamutuusa ku kkooti then nzije nkwongereyo. Margaret yani? Margaret.
Yes, kakati awo babadde bambi bamuyingiza mu kaguli era bamutuusizaayo ebibaddeyo nabyo njagala genda maaso n'okubanga mbikulaga eno gye bayita Red Zone TV njagala buli kyenkugamba obeere ng'ogenda maaso n'okubeera ng'okirabako naye nkugambye ngenda kukuleetera ekigudde ku sseggona bino bye bireetera abantu obusungu ne batuuka okubanga abantu ng'abo abannanfuusi babayisaamu eggaali kakati ekibadde mu kkooti bambi Olivia Lutaaya akwasa ennaku ye mukyala eyamala emyaka egiwerera ddala emabega w'emitayimbwa tetuganye bonna abakwatiddwa tebalina musango era bakwasa ennaku ne Olivia Lutaaya mwana katambi kaakano ebibadde mu kkooti nga bamusomera. What language do you understand? Uganda. Entire Olivia. You have female adults. No, she preferred female adults, Ugandan, age 32 years, Uganda by birth, businesswoman and a resident of Kanyoga, Namulongo, in Makinde Division, in Kampala District. Drilling contrary to section 45(1)(b) of the Penal Code Act, Count 128. The particulars of this offense says that you, Lutaaya Olivia, and others still at large on the 12th day of February 2025 at the National Unity Platform offices at Makerere Kavule 1 in the Akawempe Division in Kampala District without permission of the minister were present at a meeting or assembly of persons for training or drilling in the practice of military exercises, movements, and evolutions. Count 3, unlawful drilling contrary to section 45(2) of the Penal Code Act, Count 128. Your pardon me on that. Is it true or it's not true on count 1? On count 2? The Code Act, Count 128. Lutaaya Olivia and others still at large on the 12th day of February 2025 at the National Unity Platform offices at Makerere Kavule 1 in the Akawempe Division in Kampala District at a meeting or assembly held without permission from the minister were trained or drilled in the practice of military exercises, movements, or evolutions. Is it true or it's not true? Says in relation to uniforms, contrary to section 1521 of the Penal Code Act, Cap 128. Lutaaya Olivia and others still at large on the 12th day of February 2025 at the National Unity Platform offices at Makerere Kavule 1 in the Akawempe Division in Kampala District, not being persons serving in the armed forces of Uganda or in a police force in Uganda or in any naval, military, air or police force or council of any other Commonwealth country without permission of a minister or a uniform or dress having the appearance of Olivia Lutaaya awo babadde bamusomera era bamutegeezeza nti bamugase ku fayiro ey'abo abakola pareedi ey'ekimpatiira mbu okusinziira ku bo bagamba nti pareedi eyo yali emenya mateeka baali balina okufuna olukusa okuva ewa minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga bambi Olivia Lutaaya atwaliddwa ku rimandi eruzira gy'agenda okwebaka paka ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gugenda kuba guno gwennyini ogwa Novemba lwajja okukomezebwawo mu kkooti balabe oba anaasobola okubeera nga yeeyimirirwa naye nga tali yekka mugambi
agambye Jamshid Kavuma ensonga ze nja kujja mbere nga nzikutuusaako kubanga nabo bajjiddwayo embalala gye baali babatwala. Masaba Faustin naye ebibye ebimu byebyo era nabyo ngenda genda maaso n'okubanga mbikutuusaako n'abalala bangi nnyo okusinziira wano ku David Lewis Lubongo ya Secretary General ayina bye yayogedde ku nsonga ezo era nga ne Dorin Kaija naye baamugatta ku fayiro baamukolera fayiro eyiye naye nga byonna byekuusa ku parade eyakubibwa nga baselebratinga amazaalibwa aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule ennaku z'omwe zaali nga 12 mwezi gwa 2 omwaka 2023 kati buli gwe bakwata ensonga gye bateekawo ya parade nti mwakuba parade oba yaliwo oba teyaliwo kakati ebyo bye bitambula ku mukyala Olivia Lutaya Bambi yegasse ku balala abagenda mu maaso n'okubanga batwaliddwa emabega w'emitayimbwa mu ngeri eshookinga kumpi buli muntu buli omu yeewunyiza nga n'Olivia Lutaya yennyini abadde mu mbeera ya kwewuunya era embeera ya bunkenke nno obuwererako ddala naye byonna tukyali strong tukyaliwo okubeera ng'ate tubikutuusako genda mu comment section teekayo baka ku nsonga ez'enjawulo nkuwe n'ebigambo ebya Joel Ssennyonyi ono ye leader of opposition era y'omu ku babadde mu kkooti mukadde kano kennyini ng'agezaako bambi okulaba ng'akola kaweefube okulaba nga Olivia Lutaya ava emabega w'emitayimbwa aliko byayogedde oluvannyuma lw'embeera eno yonna biwulirize mbere nga nkwongerayo. We of course are bothered by the continuous illegality and criminality really by the state. Look, we're in Western Uganda the past couple of days. Everybody saw what happened in Kazochi, Ukura. They planted goons, yellow t-shirts with sticks, and they began to beat up our supporters. We complained and said, police, are you going to do nothing about this? Up to now, they have not touched any of those people. However, the victims, some of those who were beaten by those goons, are the ones who are now being victim. And you wonder, so is the problem the victims? So are you arresting them because they were beaten and you leave those who were doing the beating? That's the criminality that we keep talking about. Up until now, we don't know where many of these people are. Even those that are, of course, a number of them are at Barara CPS. We have tried severally to access them. They denied us access to them. The lawyers have been going there yesterday and today, and they said, no, you will not see this. We won't even bring them food. They took food and so on. They said, no, they will eat the one meal that we give them. An entire day, some are breastfeeding mothers and so on. So you see the criminal intent of the state in the way they operate. And that's why the state prosecutor can stand up and say, Your Worship, this is NUP, they want to overthrow the government. She's speaking like an RDC on a political talk show. She has forgotten she's a state prosecutor. But that's the situation. The intention is to demobilize us, but that's not going to happen. A person like Olivia Lutaya, she's been arrested so many times. After she left jail, they thought she was going to drop the ball. But she said, no, I want to get back to the campaign trail because I don't break any law by campaigning for whoever I want. So they are strong every step of the way. And we will keep moving, even as we demand for justice, as we demand for equity. This criminality has got to stop, and that's what we are telling the people of Uganda. We have an opportunity to bring all of this to an end. To see that the John Bosco Chibalama, whom Nabanja said was arrested and so on, they get justice. The state arrested and kidnapped the two Kenyans. They denied him. Until Mr. Museveni said, we had them in a fridge, that's a torture chamber. So for all this criminality to end, let's put an end to this regime, although for us we want to do it legally. Yes, bye bigambo bya leader of opposition era nga y'omu kunga ku bannamateeka ababaddewo okulaba nga bakola kaweefube okulaba nga bambi Olivia Lutaya agenda maaso n'okuba nga afuna obwenkanya embeera bw'etyo bwebadde Joel Ssennyonyi ng'aliko ebigambo byagezaako kuba nga ategeeza mu nnaku ey'ekika ekya waggulu omukyala Olivia Lutaya yali mugenda maaso n'okuba nga ayitamu essaawa eno yennyini gwampuliriza kakati bino byonna nga bigenda maaso ensonga tezinnaba kuba nga ziggwa kugambye ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwe-11 Olivia Lutaya lwagenda okukomezebwawo mu kkooti ne banne babere nga bawulirwa okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa nga kuwulirwa wabula ng'ekibavunaanwa kyekyo kyolabaawo parade eyogerwako kakati tubadde tukyali ku bino ebireetera bannayuganda obusungu kubanga abantu beebuuza bandibadde beebuuza ddala kino kiyinza kitya okuviirako okubeera ng'omuntu asibwa naye ebyo mbikunnyonnyodde era obitegedde bulungi nnyo kakati waliwo ensonga endala gye ssaagala kuva wano nga sigikuwadde nga bwe twatandise omubaka amanyiddwa nga Medadi Lubega Sseggona akiguddeko era olunaku olwaleero terumutambulidde bulungi nnyo we ruzibidde nga Sseggona embeera gy'ayiseemu si nnyangu nnyo yadde eddakiika n'emu. Medadi Lubega Sseggona ye mubaka wa Parliament akiikirira abantu ba
Busiro East mu parliament ku kadi y'ekibiina kya NUP officially wabula nga kati kyali wa NUP oluvannyuma lw'okuba nti yasalawo yavuganye ku bwannamunigina oba kye tuyita independent. Medard Lubega Sseggona ekibiina ekya National Unity Platform kadi kyagikwata ne kiwa Mathias Walukagga. Wabula wabaddewo envuuvuuma ezitambula era zibadde zitambuzibwa abawagizi ba Medard Lubega Sseggona nga bagamba nti Walukagga empapula ze teziwera. Musajja watu n'atuuka n'okuvaayo ajje yeewozeeko alage ensi empapula ze ziwera era wiiki eno yonna oba wiiki eyewedde yonna ensonga zino ze zibadde zitambula mu mawulire. Bangi bagamba Walukagga empapula teziwera nti era Sseggona yandiba ng'agenda mu kooti naye byonna njagala okutegeeza Mathias Walukagga azze n'abisootinga. Kakati abawagizi ba National Unity Platform oba bannayuganda ab'enjawulo abalondera mu bitundu ebya Busiro East bo basazeewo ne bagamba kakati Sseggona bwe babanga kano ke kazannyo k'ogenzeemu tuyinza obutakuwangula naye ate tojja kutujooga nnyo era bamugambye tojja kutufuga Sseggona. Kye bamukoze kye njagala okulaga wano mu katambi ke nkuleetedde. Sseggona bamututte tekalinnya bamuyiribiza mbiri era n'obawulira ne mu katambi ogenda kuwulira mu ddoboozi omukulu akyogera nti ffe wano tulonda ambuleera tolina kirala kyonna ky'otugamba. Banaye yoyo omubaka Medard Lubega Sseggona oyo tugenda kumugoba ffe tetumwagala yadde kamera tekwata bulungi naye wuuyo ffe tetwamwagala twagala Walukagga yoyo omubaka waffe foli era babana abantu abamuwuliriza naye nga ffe wane waffe tajja kufugawo ffe twagala ambuleera tetwagalangako ssaawa era yoyo omubaka waffe genda ffe tetukwagala eno tojja Walukagga walu genda. Banaye yoyo omubaka Medard Lubega Sseggona oyo tugenda kumugoba ffe tetumwagala yadde kamera tekwata bulungi naye wuuyo ffe tetwamwagala twagala Walukagga yoyo omubaka waffe foli era babana abantu abamuwuliriza naye nga ffe wane waffe tajja kufugawo ffe twagala ambuleera tetwagalangako ssaawa era yoyo omubaka waffe genda